Banamwe omukyala Ketrono mumumanyi omukyala ono azanyiramu Ebons bambi avuddeyo abadde ayagala nakaaba naye nga alina obubaka ng'obubaka buno abusindikira bafaani be, obubaka buno abusindikira abantu abamwagala era obubaka buno abusindikira abantu abamusapootinga. Era njagala obeere ng'ate owulira ebigambo by'ayogera, ebigambo ebirungi ennyo eri abantu. Nenga temukwana, welcome to my channel. This is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you don't forget to subscribing or liking or sharing, and tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Basitaba ne bannyabo mbalamusizaako buli omu mu kiti kye, naye okusingira ddala bafanisi bange aba Ketra mbeebaza okumpagira, naye n'abatali bafanisi naye nga balaba byenkola nammwe mbalamusizaako nnyo. Ekintu kye ngenda okwogera nkirowoozezaako nasuze nkirowoozaako, so nempulira nga nandyagadde nsharinge nammwe. Kiri eri ggwe okunjajinga naye nga nze nkuwadde ekituufu, ate nga kyengenda okwogera kiva ku ntobo ya mutima gwange. Kintu kyengenda okwogera si buli omuntu aba n'obuvumu navaayo n'akyogera, naye okusinziira ku kiriwo kankyogere nneme genda nakyo mu mwaka guno omupya. Njagala kisigale mu mwaka omukadde nga nkyogedde, yawulira nga naagenda nakyo mu mwaka omupya wa ddembe, kubanga gwe weesalirawo oba omutonzi waffe yasalawo. Kintu kyengenda okwogera kuva jjo ekiro nga mpulira nino kyogerako, kuba bwe sikyogerako temugenda kumanya bwe mpulira. Nange ndi muntu, temugenda kumanya bwe mpulira, temugenda kumanya nkoseddwa kyenkana kye, naye nga bwe ngambye sigenda genda nakyo mu mwaka omupya. Kyabuvumu nsaba nkyogere, naye ng'okusinga kigenda eri bafaanizi bange abanzikiririzaamu abagamba nti Ketra must shine, okusinga kigenda eri mmwe. Bannange mwebale kumpagira, bannange mwebale kuwagira kekisi zange, mwebale kumpagira. Mumpagidde naddala gino emyezi ebiri, November ne December. Bannange nkoze neeyanza nnyo neeyanzeege. Bantu mmwe ngenza okulaba nga sisobola kuva mu mwaka 2024 nga sibeebaziza nga obubaka bwange temubufunye. Bannange nsaba beebaza, bannange mweyongere neera. Banaye Mukama abaddizeewo, sisobola kumenya kinoomu kinoomu. Naddala abatandika nange nga nakutandika ka bakery kano, bannange neeyanziza nnyo. Naye ate waliwo bakasitoma ab'omuggundo nga si birthday zaabwe wano, ez'amikwano gyabwe wano, ate nga ba-neighbors. Bane njagala okwebaza Papito neeyanza nnyo neeyanzeege. Njagala okwebaza Vanilla Lounge. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala abo bonna ba-neighbor ne neighbor omulala omukyala atunda plastic, Mama Sail. Bannange neeyanza nnyo neeyanzeege. Basweet munda z'omukwano, gwe wenaali eyo ng'oyagala Ketra, ng'oli faani wa Ketra, nga nkolera ebikunyumira. Bannange webale kunjagala. Abamu sibatuukangako, temuntuukangako, naye kyoba omanya, if you love me, I love you. I'll keep on serving you. I'll keep on doing the best. I'll keep on educating you. Bannange neeyanza nnyo neeyanzeege. Mbadde agenda mu mwaka mupya nga sibeebazizza, era mbakulisa Christmas yonna, naye kano kaama. Bannange ekiganye mu mwaka guno omukadde, Mukama akikolere mwaka omupya. Bannange Mukama mbasabira omwaka guno omupya gwe tugenda okuyingira okwosa enkya. Bannange gube gwa bibala, gube gwa mukisa, gube gwa mirembe, gube gwa kwagalana, gube gwa bannange simanyi bafaanizi ba Ketra. Bannange neeyanza nnyo neeyanzeege. Bannange nsiimidde ddala, era nsaba mweyongere n'omwaka guno tugutandike nga tugutandise n'amaanyi. Nange bwe nsobola nja kuwagira. Bannange neeyanza nnyo neeyanzeege. Mwebale kumbeezaawo.
mwebale kunjagala, mwenna abanjagala Mukama abanjagalire. Bannange n'abandiko obukyayi munsonyiireyo kubanga teryatuukiridde naye nga byonna njagala okubeebaza nti bannange mwebale kunjagala mwebalire ddala. Si buli muntu amanyikiddwa era omuntu afuna support mu bantu nti avaayo okujja obbeebaza wabula bambi Ketra weebale kusiima naye nga mukwano nkujukiza nti teweerabira kubanga osubscribinga olikinga n'okusharinga tapping a notification bell oberenga te ofuna notifications buli wenteekayo video empya. Thank you so much for watching. Bye bye.